Erinnya lyange nze Robert Seruga, ssentebe w'ekitundu kino Kawumu A ekiri mu Makulubita ate mu Luweero District. Njagala okutegeeza eggwanga n'abantu bonna nti ekyalo kino Kawumu kyalo kwe kuli omukulubize w'eggwanga, kwalina amaka ge, kwalina faamu ye n'ebirala. Era njagala kumwebaza nti atukozeemu omulimu mungi okulwanyisa obwavu mu bantu be. Ekyo nkimwebaliza. Era nkakasa nti bwe yatusangira mu 2017 olwaliwo si we tuli. Ngenda ku nsonga y'okulonda. Okulonda kwa LC1 ku kyalo kino Kawumu kuzze kutaataagana okuva mu kwewandiisa mu nkalala. Omuwandiisi yasooka yagobwa mu nnaku 2 ezasooka, ne batuwa omulala ayitibwa Mulwana Paulo n'awandika ennaku 3 ezasigalayo. Bwazimaliriza twalina okukebera enkalala zaffe mu nnaku z'omwezi 13 ne 14 omwezi guno. Ekitaasoboka tebatuwa mpapula nkalala kuzikebera. Ne tufuna ennaku n'ennyiike naye ne batutegeeza nti enkalala we ziri walwakerinda ate ziri seefu. Ekyo bwe kyaggwa tugenda mu ku nominations ne kisangibwa ng'erinnya lyange nze incumbent nga lyakuutizibwa ne lyongerwako ennyukuta ezitaaliko. So mu mbeera eyo baamala ne bakitereeza era n'empandiisibwa ng'agenda okuvuganya ku ntebe ya LC1. Bwe tutuuse ne tugenda mu campaigninga naye nga tutiisibwa naddala abasirikale okuva ku faamu y'omukulubize w'eggwanga batutiisatiisa okuba nti baagala okulonda owa fulaga bajjeko omukisa gw'abantu omukulubize gwe baagala okwerondera. So eyo y'ensonga ezze tunyiga mu campaign. Bwe zaggwa ne tugenda mu lunaku lw'okulonda nga 28 twagenda awalonderwa ne basoma register bulungi. Ekyennaku eyali asoma register amannya agamu yagabuuka nga tayagala bantu abo bagende mu kulonda. Munne yali amuyambako nakola register eyo addemu agisome buto abantu basobole okulya amannya gaabwe bulungi. Ekyaliwo abasirikale okuva ku Kamutanale naddala gwe nalebyako ddala n'amaaso gange Afande Tinkasimire Gervasio n'alagira abantu abali balonze mu LC ndala kati bali mu register bonna bayingire balonde. Akalonde kayiika. Akalu kaffe kayiika nga tetusimbe na mulayini wabanga ugatwa naye tetwasimbako mulayini, twasigala tetulonze naye mpulira mbu bali mu kulangirira bakukutana yali omulondesa bali mu kwerangirira nga abakulembeze b'ekyalo kino. So eyo ensonga abatuuze bano ebayisizza wano okugibategeeza nti ebigenda mu maaso babimanye naye babe bakkakkamu ensonga bazikwasa amateeka so si kuleetawo bwegugungo. Eyo ensonga yange nga omukulembeze w'ekyalo kino akyaliko. Abasirikale bakulirwa SFC bakiinamu omukono omunene kubanga babadde bakampeiningira opponenti wange. Kyesiinako mutawana kubanga nabo baki bantu naye ate okulemesa ebyokulonda nga byalina okutambula kyali kirala. Era kyesikugambye nti enkalala zabbibwa mu kaseera ako, zabbibwa tetulinawo nkalala zonna naye bategese okuddamu okulondesa abataalonze. Situlabayo kanyego ffene ewaffe tugenda kubeerawo tutya. Likidde dda ebbaluwa ezikitegeeza emivuyo bwe gyatandika ate nga nezaasooka nga neekubira enduulu ku lw'amannya gange ezikola ki ezirina. So tetunafuna kuddibwamu kwayo, tukyalinzeeko ku lunaku lwe banaatugamba se. Si batuuze naye bajja kukola ku maka gwa pulezidenti agasangibwa e Kawumu. Nze Mwami Ssejjirinya ludde mu Kawumu no najja mukyalina 6 Museveni nga yakali obukulembeze. Eriso zonna nzirabye bali tulonda tetulonda na mundu era tulonda abakulembeze mu mirembe. Ono naavaako ne tuzaako mulala era mu mirembe. Naye twafuna okutusibwatisibwa nga tugamba nti atalonde movement tajja mukola ki tajja mukoliza ng'ate fena twalonda Mukama waffe Museveni twali bakibiina kimu batwawula yawula batuleeta empaana mu kitundu
buluma mbulisa balese abasirikale kapole bazibye abala badduse okiwulira ne kusaya yero papula zabula ate batugamba ate zimala okubula ku saa 12 batuga ate mukomu mukoleki mulonde abakadde bonna batambula ne bajja okulonda semanyi nti gavumenti yaffe eno enonya mirembe tenoonya kugamba nti batufuge n'omukono ogw'ekyuma tolebedde basiru bagamba nti tulonde gundi kubanga balina bwati tutwala ekibiina tunoonya mirembe gavumenti etuga tubene emirembe batwedde ab'emmundu bayita ab'emmundu baali 10 abaali bali kuganga ne beeta pick up namba nejja nyabona bweti okiwulira mukama waffe kyamani waffe ng'ow'ekyalo asobola kunzita kumala omwezi mulamba bagala kumukola ki kumuwamba ne tusanga obuzibu ku nsonga eyo tusaba gavumenti etukwasizeeko ebeere ng'etuyamba tulabe nga tufuna obukulembeze obulungi kubanga naffe omukulembeze waffe tumwagala okubeera muno nga tukola ki nga tulesa bulungi naye tateka otisibwatisibwa tubanga badde ku mulembe guli ogwokukwatanga abantu okubawamba ekyalo kyaliikirivu kubakali bwetulaba bonna batulekera abaserikale okubajja emmanga eno wansi omukulu omuserikale n'agamba muyingire mwenna ne bajja akagugwa balinga 20 bamala okubona mwero sibbi ne bajja mwero siya wano nebagaa muyingire okiwulira nga tyo agamba gubasoma yayingira naye bayingira buyingizi olwokuba bo baagala omuntu abakolekya abeere ng'ayitawo tetunoonya bibiina tunoonya muntu mukozi n'ababbi bennyini bajja okulonda batubbe nti musabye n'agaba ente agaba embizzi naye zibatuwa zibasomba zibatuwa zibatwala tunaafana tuenkulakwana ng'ate ababbi bennyini tubalimu wano yensonga yange nziwa misejjirinya omutuze kawumu abakulembeze bonna erusi nezibali kuno konna nze bazironze onananga kwendi nina emyaka 6 musajja mukulu amanya agange Francis Kalumba mbeera kawumu nsonga ku nsonga entuufu sagala kukweka tesirimba kubanga sijja kufa abatiisa bonna abannumbe manziti banalwala dda sirimba ensonga entuufu yiino mu kulonda mu butuufu twagenda mu kulonda bututuuka mu kulonda ku kyaki butuuka mu kulonda mu kyaki tuyingira mu kulonda tumaze basoma nze nasooka nambeemu Kalumba Francis nze nasookera ddala mu bantu bonna nenyingira ne basoma abantu kakati oluvannyuma tetunaba kupanga layini wadde kugamba nti no tusimbe tulatandika okutubala no tekyaliyo nali ku mulyango wennyini afande najja nakwata akagwa twi ne bakasala nga bwendi bagamba muyingire ne baduumira bonna ne bayingira awo okulonda okukakyakanikira afande yafande tinka ekitundu kyetwagala akalulu kano kadibwemu mubwenkanya kadibwemu mubwenkanya tusaba ila gavumenti etuyambe olw'ensonga okutisibwa kungi naye nze sitya nza numbe gane naye nze njogera mazima akaluka ntubasaba tukaddemu buzi mubwenkanya oba oli awangula oba unawangula mwalaali nesosi nno bya bubbi tetwalonda naye nina byendabyeko obutambi wano mubaddeyo ne balonda nga tetuli abantu fena nga tugenze nina akatambi kendabyeko wano omwami akandaze nga bali kunyirirwa ate ekirala ssebo nsaba kino gavumenti tulina abantu muno si bannakyalo lwakuba yajja nandaga muntu ne bamuwandika naddala abasinga bonna batanale wa president ku farm ku maliba gyebakola maliba bajja bangi si bakukyalo kuno kyenda bamanyi bajja kukola bukozi baddayo bayitirivu be bajja wali okusinga obungi olw'ensonga nti twagala omuntu w'okukyalo mwennyini bwe tuba yabawe yewandiisa w'okukyalo ennyini tetwagala nti manyi avudde gundi avudde wasimanyi avudde wa no twagala muntu wakukyalo mwennyini nze Kalumba Francis omulwadde wa kasirimu kamuyeka yenze erinnya Namagemba Anifa Ssemakula tetwagala kikolebwe
twagala tujjemu okulonda kubanga twayisibwa bubi nnyo. Nze vice ntuusa okusaba kwange eri omukulu pulezidenti wa Uganda atuyambe, kubanga nze natuuka okubuuza omusirikale ne mubuuza nga tulaba bayingizaamu abantu abatali batuufu. Bagenda ne balinda abeeri e Kawumu ne bamala okulonda Kawumu B ne balyoka bajja abantu batunkanga ne omusana ne bagamba bannange tukooye mutujire tukole kitutulonde. Baagaana okutuusa abeeri emmanga bamala okulonda ne bajja ne basala akaguwa ne babayingizaamu. Awo okukyankalana ne kujja omwana n'adduka n'empapula n'adduka ne register. Kaakati kye twagala kulonda, kuddamu kulonda twagala